John, Abasajja John, Mubiru Brian, Olumweyita Chongo, Nasul Abdu Gonole, n'abalala abakyanoonyezebwa. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 nga muli kikwatule ekisangibwa mu Nakawa Division mwatta Assistant Director of Public Prosecution Joan Namazzi Kagezi, omuntu eyali akola mu ofiisi ya gavumenti. Nga bwe muwulidde basomye abantu 8 ne bagamba mbu abalala bakyali ku kirerezi badduka. Ne kati bano bwe tulina obujulizi bwavudde nga bulaga ddala nabo benyigira mu kikolwa kino, era tujja kuba tubalaga nga bwe tugenda mu maaso ddala buli kinoomu yakola kinaki. So tubeere bagumiikiriza, tujja kuba tuwuliriza mu kkooti olunaku lwenetwa okubeera nga tujja okuwozesa abasibe be tukutte. Era tusuubira nti bagenda bakumyawo nga 2 tubeere nga tuba komiitinga tituyita okukomiitinga mu kkooti enkulu gye banaba babawozesa, ng'era tujja kuleeta obujulizi obulaga nti ddala bano be tukutte tulina essuubi nti ddala bye bakola ekikolwa kino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.